Musaza Buddu abatuuze ku kyalo Kalingoma mu gombola y'ekyesiige Masaka baguddemu ekyekango we bagudde ku mulambo mu kitundu kyabwe. Omusasi waffe Sozi Sekimpi Lwazi alina ebisingawo. Omulambo gw'omuntu guno ogutannaba kukakasibwa gwa musajja oba gwa mukazi gwe gusiŋŋaaniddwa mu kirombe ky'omusenyu kino ng'era abatuuze adde bakedde ogenda okusomba omusenyu bebeekengedde oluvannyuma lw'okulaba omuntu ng'adde abikkiddwako omusenyu ng'ebigere byokka bebisigadde nga birabika. Abatuuze bano balayizza enduulu esombodde abatuuze okuva ku byalo byonna ebiraanyeewo okujja okulaba ogubadde. Ssentebe w'ekyalo kino Gervasio Mugalula ategeezezza entiisa eno ebadde ekyaludde okulekako mu kitundu kyabwe era nga yewuunyiza nnyo okulanga omuntu onalaka yattiddwa n'aleetebwa mu kifo kino. Ku lusozi Lwengo we wali ateeberezebwa okuba omukyala naye nga asiŋŋaanibbwa ng'afudde, omutwe gwe gubikkiddwako ettaka. Kirabika abantu abo baleese omuntu we balabika omutwe baagutaddeko ettaka era buli atuukawo alaba bigere byereere, taliiko kintu kyonna, taliiko kinuubule naye nga yabulutikkiddwa ettaka. Abantu buli omu ajja yeewuunaganya naye nga ekizibu ekiriwo tasobola kumanya nti oba ono muntu wange oba si wange. Wenkoledde eggulye lino nga poliisi ekyesiiga etuuse mu kifo kino kyokka nga tennakubako na kimu kyekola okuggyako okutangira abantu obutatuuka wagudde enjege eno. Musaza Buddu district y'e Bukomansimbi etandise enteekateeka ey'okuzimba ekifo ewalongoserezebwa abalwadde ekineneko era eky'omulembe mu kaweefube okufuula eddwaliro erya gavumenti erya Butenga Health Center ffe eddwaliro eddene era eryetongodde. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior yalina ebigambo ebikira ku bino. Enteekateeka eno y'emu ku biri mu ndagaano eyakolebwa wakati wa disitulikiti y'e Bukomansimbi n'emikwano gyayo okuva mu ggwanga lya South Korea ab'ekitongole ky'ebyobulamu ekya Kofi, ng'endagaano eyo ey'obwa Sseruganda yatandikawo mu mwaka gwa 2017 nga yakutumbula ebyobulamu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Ekitongole ekyo waggulu kyawa disitulikiti y'e Bukomansimbi akakadde kalamba aka $, nga muzaawano bwe buwumbi obusoba mu 3 nga basobodde okuzimbako ekifo ewatuukirwa abalwadde, bazimbyeko ekifo ewakubibwa ebifaananyi by'abalwadde, baagulako ambulance ey'omulembe n'ebintu ebirala, nga kakati basazeewo eddwaliro lya Butenga we batadde bino byonna balizimbire theatre ey'omulembe nga yesinga mu Buddu. Okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Haji Katerega Muhammad, enkolagana yaabwe n'abakoleya eggwako mu mwaka gwa 2022 n'ategeezezza nti singa banaakuuma bulungi ebikoleddwa wamu n'okubikozesa obulungi, endagaano eyo esuubirwa okwongezebwayo emyaka emirala 5 olwo abakoleya bongere Bukomansimbi ssente mu byobulamu. Ketubadde tulongosezaamu kali awo katukazimba mu myaka gyayita naye katugenda kuzimba theatre ey'omulembe. Enkolagana yaffe omukwano gwaffe ne Kofi uggwako 2022 naye busobola okuzzibwa obujja naddala nga guno omwaka gusembayo tugukozeemu ebyewuunyisa ne tutuukiriza ebyo byonna ebiri mu ndagaano yaffe nabo. Olukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi lwayisadde ekiteeso eddwaliro ly'e Butenga gavumenti erifuule hospital nnene lisobole okwongera okuyamba abantu, nga kino bakijja ku bukugu bwe lirina n'ebyuma eby'omulembe ku budde buno wamu n'abalwadde abeeyongera buli kadde nga bava mu Bukomansimbi wamu n'ebitundu ebimu ebya disitulikiti y'e Kalungu, Sembabule ne Lwengo. Nga tukyali Musaza Buddu, omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Kalungu Pastor Caleb Tukayikiriza yeekokkodde enkaayana z'ettaka ezisusse mu Kalungu ezimulemeseza okukola ku nsonga endala kwe kulabula abagobaganya abatuuze mu kitundu kino ku ttaka okukikomya bunnambiro. Omusasi waffe Muzaffaru Nsubuga yalina ebikirawo. Pastor Caleb Tukayikiriza esango gy'enkaayana z'ettaka mingi egyetuumye mu woofiisi ye n'agamba nti ebiseera ebisinga obungi obudde abumalira mu kugonjoola obutakkaanya buno ekimulemesezza okukola ku nsonga endala ez'abannakalungu. Bw'atyo Pastor ono Caleb Tukayikiriza asabye abo abagobaganya abawejjere ku ttaka mu kitundu kino eky'ekalungu beddeko, era ono asabye bannakalungu okufaayo okugoberera amateeka agafuga eby'ettaka. Ekigabo ky'amataka kiri bubi mu Kalungu kubanga kimiriza n'emirimu gyange conflicts eno ebya Rwangozi, ate nga kyensaba abanahandling by'amataka n'abamataka n'ab'ebibanja mugoberere amateeka. Waliwo amateeka aba omuntu bw'aba tutta omusango mu kooti tekikkirizibwa ofiisi ya RDC okugukwatako, ogwo muleme
muleke gugwire mu kooti ebinaabavuddeyo awo okujja konze kyensiima omulamuzi waffe wa Rukaya ateera kujjayo emisango mu kooti n'agimpa nze nimba tabaganya ffe tetusala misango tutabaganya tugaidinga tuwabula. Ate eggombolola ya Mutuba 3 mu Kiise Mukungwe ewaddeyo ettuli ensimbi akakadde kamu emitwalo 41 ku mulimu gw'okuzaawo ennyumba entongole eya Pokino ow'essaza Buddu. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalukuviire ku ntono. Essaza ly'e Buddu lyavaayo n'enteekateeka eyatuumibwa Olumuli nga buli muluka mu magombolola 27 agakola essaza ly'e Buddu gutwala Olumuli okuzimba ennyumba eno. Emiruka 6 mu ggombolola ya Mutuba 3 mu Kiise Mukungwe Buddu gikiise ku mbuga ya Pokino ku ssaza n'Olumuli lwa nsimbi akakadde kamu mu emitwalo 41. Bano bakulembeddwamu atwala eggombolola eno mu Kiise Dr. Amani Joseph Musiitwa bw'abadde abatikkula Olumuli ku lwa Pokino Judy Muleke. Omumyuka wa Pokino ow'okusatu Muwali Mukato Abdala yeebazizza nnyo ab'eggombolola ya mu Kiise okubeera ku mwanjo era abawulize eri Obwakabaka. Abagambye nti omwami wa Kabaka ayina kumanyikibwa okusinziira ku bukozi bwe. Kubanga tukimanyi bulungi nti emirimu gy'Obwakabaka tugiyita mufumbya gganda. Tukimanyi bulungi nti eggombolola yammwe y'emu ku ggombolola ezibadde zikyasinga okukola obulungi. Bwe tutuuka mu Makula muli ba kitalo butalo. Bwe tutuuka mu Luwalo era mukize waba atanaagula litako embuga tumagamaga ne tulanga waliwo akabulamu. Naye tubeebaza ssaza lino lya Buddu mu kifo ky'okutwala mu Luwalo twakwata ekifo kyali kyakusatu mu Buganda yonna. Kitegeeza nti twakola bulungi. Naye tusobola kukola bulungi ng'essaza okuggyako ng'eggombolola zikoze bulungi. Ennyumba y'essaza eno yabalirirwa ng'ejja kumalawo ensimbi ezisoba mu bukadde 3 era ng'omulimu gwonna wetwogerera nga gugenda mu maaso. Ate mu ssaza Busiro Minisitule y'ebyobulamu etongozza sabbiiti ey'ebyobuyonjo nga beetegekera okukuza olunaku lw'ebyamazzi n'obuyonjo mu nsi yonna olunaabaawo sabbiiti ejja n'omulanga eri bannayuganda okubeera abayonjo beewala ekirwadde lumiimamawuggwe COVID-19. Bw'abadde ng'atongozza enteekateeka eno ku kitebe kya Namayumba Town Council, amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti Wakiso David Sekaboga ategeezezza nti ebyobuyonjo byeyongedde mu disitulikiti okutereera era nga kakati biri ku bitundu 89 ku buli 100. Ebiseera ebimu percentages zirimba kati buli bye twogera percentage nti 89.2% mu Wakiso balina kaabuyonjo ennungi. Bakama baffe aba Ministry of Health baagaana okutuwa sanitation fund nga bagamba nti ate oba Uganda waliyo n'abalina 35% mwe Wakiso muli bulungi. Naye olw'okuba tulina households nnyingi ziri mu mitwalo bw'olaba the remaining percentage abatalina ojja kukizuula ng'omuwendo gw'abantu abatalina gusingira wala omuwendo gwa bali abalina percentage eri wansi ate nga ffe tuinteractinga ne population nene nnyo kubanga tuli ba custodian b'abantu bangi. David Sekaboga ng'era yakulira ebyobuyonjo mu disitulikiti y'e Wakiso awo asinzidde n'asaba minisitule y'ebyobulamu eyambeko ku kasasiro ayitiridde ng'ebawaayoko ku nsimbi ezinaayamba okumuyoola. Ebibuga byaffe bingi nga mulimu municipalities, town council n'ebitundu nga Wakiso sub county. Mende obiraba nga they are sub counties n'ebisinga ebibuga ebirala mu Uganda bingi. Kasasiro alagawa. Twebaza ebibuga ebitaddemu amaanyi okugula ettaka lya Kasasiro n'ebigambo byenkozesezza abateekayo Kasasiro. Kasasiro ku mulembe guno takyateekebwayo obuteekebwa. Tuteeka omuhandolinga with modern technology. They produce volumes and volumes of solid waste. Nete balina capacity esobola kuzimba landfill technology agenda adibizibwa twetaagira ddala solid waste treatment plants nezivaamu ebintu ebirala ng'amasannyalaze. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika yennyamidde olwa gavumenti okulemerera okukwatagana n'abakulembeze ku disitulikiti eno ekibatuusizza n'okutegeka omukolo guno nga tebakimanyiiko n'agamba nti kino si kya bwenkanya. Eno egombolola erina square kilometers 40. Kati health inspector wa wano bw'aba ayagala okugenda eddembe okulaba omuntu azimba enju nga teri ku pulaani aba tasobola kubaayo. Katumaliriza ffenna tufiiriddwa. Afuna omusaala nga takoze ate nga waali. N'abantu ne bafiirwa nga tebafuna service. So singa tuddira ne tuddira ku musaala gwe ne twongerako pikipiki n'amafuta
ate ensi ejja kukula kubanga na bino bye tugamba nti eddagala mu ddwaliro teririiyo bajja kuba abantu tebakyaleetaga kuba balamu si weewaawo naye eddagala tetulirina abalina okuteekawo abantu babeere balamu tetubalabiridde abantu ne balwala ng'eddagala teririiwo ate n'abakozi nga we bali nga tebasobola kubayamba n'olwekyo tugezeeko okwogereza bekikwatako bajeti ya Wakiso ekyukemu. Kamishona w'ebyobuyonjo mu ministry eno Dr. Moses Kabandi nga yakulembeddemu ekibinja ekivudde mu ministry ku lwa minisita asabye bannawakiso ne Uganda yonna okuvaayo ku ky'obuyonjo. Emphasize sanitation as a priority to our leaders, and I think it is very important that we are here today to make sure that we emphasize this, especially not only to Wakiso district but the country. I want to say, to repeat and re-echo our theme for this sanitation week for this year. We are saying good sanitation and hygiene, a sure way to fighting COVID-19. Of course there is a vaccine, but the cheapest and most easiest way is for us to practice proper sanitation. Simple, just wash hands and wash them the right way. And once you do that, then you're preventing a number of diseases, including COVID-19. Musaza Busironga gye tukyali abakulira Town Council y'e Katabi mu Ntebe batandiseewo enkolagana n'obukama bwa Toolo mwe bagenda okuyita okuleeta enkulaakulana mu bantu be bakulembera. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebisingawo. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2017-2018 gavumenti yatongoza Katabi okuva ku mutendero gw'eggombolola ey'ekyalo okudda ku mutendero gw'eggombolola ey'ekibuga Town Council era abakulembeze batandikirawo okusala empenda ez'okukulaakulanya ekitundu kino mu byenjigiriza ebyobulamu embeera z'abantu awamu n'ennyingiza zaabwe saako ebyobulambuzi. Akaseera era kali tekannayita Town Council y'e Katabi neerangirirwa ng'ekimu ku tundutundu eddene ekigenda okweyunga ku kibuga ky'Entebe ekyawamu ekigenda okutandika okukola emirimu gyakyo mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Mu kaweefube w'okunoonyeza obuvujjirizi bwa Town Council eno abakulira Town Council eno nga bakulembeddwamu ssentebe wa LC eyokusatu Kalema Ronald Basamulekere basazeewo batondewo enkolagana ey'enjawulo n'obukama bwa Toolo n'ekiruubirirwa ekyokubayambako mu mbeera z'abantu ebyenfuna byabwe ebyenjigiriza awamu n'ebyobulambuzi. Mu nsisinkano ey'enjawulo e Buziga mu Kampala meeya wa Town Council eno Kalema Ronald Basamulekere alina enteekateeka zayanjulidde omukama wa Toolo era ensisinkano eno oluwedde alina byatutegeezezza bye bakkaanyizaako. Tubadde tuzaawo omukwano gwe twatandika naye mu 2019 okusigala nga tutambulira wamu kubanga tulina ate abatoolo bangi nnyo mu kitundu kyaffe betukwatagana nabo era abatugasse ku King Oyo. N'olwekyo ekibadde kituteero era okulaba tugenda kukolagana tutya mu byenkulaakulana ng'ekitundu mu by'amasomero n'okutumbula ebyobulambuzi era omukama asiimye tukole MOU essaawa yonna okulaba nga tutambulira mu nga Katabi n'obukama bwa Toolo. Ekiwandiiko kino omukama wa Toolo era akikkiriza n'asuubiza enkolagana ey'enjawulo n'abakulira Town Council eno olw'abantu be ababeera mu kitundu kino. Ate Musaza Kabula akulira ekitongole eky'ebyobulamu mu ssaza eryo Mugumbi Addeewo ayambalidde abazadde abagaanye okugemesa abaana baabwe endwadde ez'enjawulo ekiviiriddeko okugootaanya enteekateeka ya gavumenti ey'okugemesa abaana. Mugumbi Addeewo agambye nti abaana bangi tebagemebwa nga kiviiriddeko abawerako okufuna endwadde ate nga n'abalala mu kitundu kino balya bubi kinga endwadde zeeyongedde nnyo kati mu baana. Weewaawo tetukola bubi naye tukyalinayo gaapu, so tulina okukubiriza bannaffe abo abakyali emabega abataagala ku abaana baabwe kukola kubanga tubalinamu okubagema nabo babageme tulabe nti endwadde ezo ezandibadde tezikosa abaana baffe nga tubayamba. Kakwata ku nutrition endyo y'abaana mu lyantonde naye si nnungi bulungi kubanga bwe ntunulira wano nti abaana abasinga okukosebwa mu mbeera embi ne babeerera ddala mu mbeera embi twandibadde ku 0 naye tuli ku 0.5%. Ekitegeeza nti walimu era tukyalinamu problemu ya feeding y'endiisa y'abaana tukyalina obuzibu obwo, so tulina okusomesako bantu kubikwata kuki ku ndiisa y'abaana. Akulira ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ssaza Kabula Lukiya Naluge agambye nti batandise kaweefube okusomesa abazadde ku ngeri gye bayinza okuliisaamu abaana baabwe kiyambeko okutumbula ku mbeera z'abaana. Okusinziira ku ripooti eyaweebwa ow'ebyobulamu mu disitulikiti yaffe ey'e Kabula yalaga nti abaana bangi balina obuzibu nti tebagemesebwa mu buto nga bazaaliddwa
ate era nga n'endiisa yaabwe si nnungi. Mpozi ffe ng'abasomesa kyensuubira nti omulimu ogwaffe gutandikira mu kusomesa mwana, naye ate omwana twakitegeera nti okuva mu myaka nga yakazaalibwa okutuuka myaka nga 6 singa abataliisiddwa bulungi kikosa enkula y'obwongo bwe. N'olwekyo waliwo pulogulaamu eyaleetebwa okuva mu ofiisi ya Prime Minister ng'ekubiriza amasomero okubanga galiisa bulungi abaana, nga tubateera amata mu buugi, ng'era tusimba n'obulimiro obw'enva endiirwa ze tubateera mu byokulya naddala abaana abalya ku ssomero.